muganda wange talemwa ekintu kyozeemu obadde ojja olinnya bulinnya mpola naye kati bw'ogamba nti ogenda kukiikirira abantu bano, then weetaaga one supporting family, kubanga olwo kitegeeza togenda kwebaka, n'atakukwatako bw'afa olina okugendayo, n'atakuwagira bw'afuna ekizibu gw'olina okumugulira emmere. Omukulembeze teyeerekereza bwerekereza n'abeera selfless, wabula n'okusonyiwa asonyiwa. Era ttiimu eno eri wano bw'eba eneewangula esonyiwe buli muntu yenna agisongamu olunwe, kubanga bw'oba tosonyiye ekitegeeza togenda kukulembera. Omukulembeze takulembera bamwagala bokka. In fact omukulembeze akulembera nnyo abatamwagala asobole okubawangula nabo bamwagale. Ebirungi abikolera nnyo abatamwagala. Era abantu ba NRM kambabuulire as an observer, ngenda n'embeera eno bwe nti nembalaba ng'owulira bayomba, kale ffe ne tuwagira ne tunoonya akalulu nju ku nju, amaanyi gonna ge tutaddemu, oli avaddemu opposition kati bamuwadde dda n'emmotoka, gw'owagira n'otambula nju ku nju kubanga oyagala emirembe gino gibeerewo. Ate oli omuyeekera luto lwe lumutawaanya gwolooza njawulo. Abaagala emirembe tetunoonya payment yaffe mirembe. Kasita emirembe gibeerawo tuba tusasuddwa. Abaagala emmere nabo bammere. Era twebaza Pulezidenti Museveni tiwanjawulo nnyo mu Afirika yonna. Abamuvuganya bagaggawalirawo lwakutegeera nti omuvuganya obulamu bwe butandika okukyuka, atandika okukulabirira. Enjala bweddamu n'ekuluma n'oddamu n'olekaana ne bakuyita neera. Enjala bweddamu n'ekuluma n'oddamu n'olekaana ne bakuyita neera. Kati ffe twagala mirembe, tujja kwekolera. Tumanyi okukola kye tunaalya, tumanyi okwekolerera. Olubuto si lwe lutufuga, twagala mirembe. Abaagala emirembe mukubire Mukama engalo eza waggulu. Okwerekereza kitegeeza nti abalala bagenda kulya. Gino emirembe gye tulimu ne twebaka, n'owulira nga bannayuganda bakomplaininga, olaba Katwe kye yatuwa, twebaka bwe basi yatuwa otulo twebaka. Waliwo abateebaka gw'osobole okwebaka. Era buli lw'obanga ogenda okusaba essaala, sabira abasajja n'abakazi abo abambala yunifoomu abo. Basula batunula, ate nga tebatunula butunuzi, nga beewaayo nga saddaaka, anajja okukutta, waakiri abalwanagana nabo oba bafa baffe, naye gwe osigale nga weebaka. So if we are to protect the gains, waliwo ebintu ebitalabika naye nga bye bibeezaawo omuntu, naye nga bw'omutunula bw'oti tobiraba. Bakkiriza nti alina obwongo. Wanika bw'oba olina obwongo, wanika omukono gwo. Obwongo mu mutwe gwo ng'okkiriza nti olinamu obwongo, wanika omukono gwo. Ndowooza akambuza ekira. Ani akkiriza nti olina omutima? Mu mubiri gwo mulimu omutima, wanika omukono gwo. Mu mubiri gwo mulimu omutima. Okkiriza nti olina obwongo, olina n'omutima. Abadde batawanise. Ani akkiriza nti olina ekibumba? Wanika bw'oba omanyi olina ekibumba. Omusigo. Kati ebyo byonna bye tuwanikidde bye bitukola. Tukolebwa omutima, tukolebwa obwongo, ekibumba nga kiramu, ekisengejja, ensigo. Naye tobirabangako. Tosobola biteekawo n'oga nti omutima gwange gugwawo. Tosobola biteekawo n'ogamba nti obwongo bwange bugwawo. Naye ebintu ebyo ebitalabika bye bitubeezaawo. Emirembe oyinza oba togiraba nga bw'olaba Bayibuli eno, naye gye gitubeezaawo. Eddembe oyinza oba toliraba nga bw'olaba Bayibuli eno, naye lye litubeezaawo. Lwaki nze nasalawo mpagire Pulezidenti Museveni nga siina gwe neebuuzizaako? Olwalulaba bwe tukuŋŋaanye wano, luno olukuŋŋaana terusobola kubeera mu Sudani ey'omambuka.
mambuka tebakwata Bayibuli wane Nigeria kebera kutumia kwa information abakristaayo bameka abattibwa buli lunaku olw'okukkiriza Yesu Kristo. Wano okkiriza Yesu Kristo n'erinnya lye baakubatiza n'olinywerako omwenge nga twali akuvunaana. Kiŋŋambira akuliraanye ne bw'aba awunya omwenge tofaayo. Mugambe nti wano okkiriza Yesu Kristo ku bwereere n'erinnya lye baakuwa eriraga nti ogenda mu ggulu wakkiriza Yesu nalyo n'olitamiirirako ddembe lyo. Bannaffe abakkiriza bali mu kuttibwa mu nsi yonna buli lunaku, naye mu Uganda tulina eddembe ly'okukuŋŋaana ne tusinza. Yimirira ku bigere by'okuba Mukama engalo ez'awaggulu, kubanga okusinza Katonda tukutendereza Yesu. Yesu muwubire emikono twali agenda kukuba masasi. Yimirira gwatudde, yimirira. Wanika emikono muwubire mugambe tukutendereza. Twali agenda kukuba kibooko, twali agenda kukuba masasi, twali agenda kugambako ekigambo. Yimba waggulu nnyo sitaani yetuge. Tukutendereza Yesu. Mwogera mpola. Musa gw'ogunaaziza neebaza omulokozi. Yongera wanike emikono waggulu mugambe tukutendereza Yesu. Yesu oli mwana gwa ndiga. Musa gw'ogunaaziza neebaza omulokozi. Mukubire engalo ez'awaggulu. Ekigambo Yesu bw'okyogera mu North Korea n'abasigadde aba banona ne babattira mu lujjudde kubanga mwayogedde ani? Yesu. Uganda, let us protect the gains. Okusalawo nti ogenda kuba mukulembeze kitegeeza nti ogenda kwerekereza ebintu bingi. Njagala kwebaza abakyala b'abakulembeze n'abaami b'abakulembeze nga ne Susan Makula Bujingo simu y'emu kuba kati ezikubire waggulu mu linnya lya Yesu, kubanga kati naye yandibadde neetaaga. Kati ali mukundabira ku TV tamanyi ngenda kutambula nti okuva Embalala eno nzireyo Namayumba, naye nja kutuuka kubanga mu Uganda mulimu emirembe egyatuweebwa Katonda ng'ayita mu Muzeeyi Museveni.